Ebiragiro ebyo tuvuddeyo mu butongole okulaba nga tuddayo we twatandikira. Ekitongole kivunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu mu kibuga Kampala ekya KCCA nga kwotadde n'abakulu okuva mu poliisi ya Uganda n'abakulira ebibiina ebitaba abagoba ba takisi mu ggwanga bakkaanyizza nga bwe bagenda okukola ebikwekweto eby'okufeffetta abagoba ba takisi, baasi ne bodaboda ssaako n'abantu abateefiirayo kussa mu nkola ebiragiro ebyateekebwawo minisitule y'ebyobulamu kuziyiza ensaasaana y'ekirwadde kya COVID-19 obutasaasaana mu bantu. Obunafu mu ngeri emu oba endala mu sayidi zombi, sayidi za taxi industry, sayidi za abateka mu nkola oba ekiragiro kino, sayidi zaabwe naye babaddemu obunafu. Ebibiina bino olwaleero byogeddeko eri bannamawulire wali ku ssengejjo ery'amawulire erya gavumenti erya Media Center mu Kampala. Bano balina ensonga 8 ze banokoddeyo nga zino singa abantu bagaana okuzissa mu nkola okutandika n'olunaku olwaleero gwe banaakwatako kakumujjuutuka. Mwemu nga kiwayiro kino kiragira nti singa okola ebikolwa ebiyinza okusaasanya obulwadde ate mu kiseera kino obulwadde bwa coronavirus, singa tukukwata ne tukutwala mu kooti ne bakuvunaana ate kooti ne kusingiza omusango bajja kusiba myaka 7. Ensonga 8 ezinokoddwayo kuliko takisi okusaabaza abantu 8 okunaaba mu ngalo ng'oyingira takisi, baasi ne bodaboda, n'ensonga endala okuli okwambala obukookolo nga Musitaafu Mayambala ssentebe wa Uganda Transport Development Agency bw'annyonnyola. Buli takisi yonna erina okutikka abantu 8 abasaabaze. Buli takisi yonna mu Uganda eteekeddwa okutikka abasaabaze 8. Driver ne kondakita nga tebali ku abo 8, ekyo twagala okukinyweza kubanga kyekyakkaanyizibwako mu kola social distance. Buli mutto oguli mu mmotoka ya takisi guteekwa okubeerako abantu 2 okuva mu maaso okutuuka emabega gy'esemba. So n'olwekyo abasaabaze bateekeddwa kuba 8, driver ne kondakita nabo nga bakola omulimu gwabwe. Anaasangibwa ng'asusizza abantu abo agenda kukwatibwa. Mu lukungaana lwe lumu omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Afande Patrick Onyam naye wasinzidde n'agamba nti poliisi oluvannyuma lw'okwegattibwako n'ebitongole bino basazeewo okutandika ebikwekweto olunaku olwaleero era nga singa wanaabaawo asangibwa nga tagoberedde mateeka gaateekebwawo wakwatibwa. Driver, kondakita oba omusaabaze kasita onamenya amateeka gano ng'atogoberera ekiragiro kya minisitule y'obulamu, tujja kuteekako oba tujja kulako omusango gyenjogeddeko, ate singa omusango gukusinga myaka 7. Sarah Nakandi, ACE TV Select ey'enjawulo.